Olunaku lwaleero Essiga Eddamuzi nga liri wamu n'ekibiina ky'amawanga amagatte ekikola ku nsonga z'abakyala litongoza ekitabo ekinaakozesebwa okusobozesa abakyala okufuna obwenkanya singa baba bagenze mu mbuga z'amateeka. Ekitabo kino kitongozeddwa Ssaabalamuzi Bart Katurebe okuteeka ekkomo ku mbeera abakyala gye bayisibwamu mu mbuga z'amateeka. To launch the gender bench book on women's access to justice in Uganda. Thank you for the support. Thank you very much. Ssaabalamuzi ategeezezza nti abakyala bafuna obuzibu bungi mu kugezaako okufuna obwenkanya okusinga ku baami kubanga amateeka agaliwo gasosola mu bikula by'abantu. One of the major impediments of access to justice, however, is vulnerability, particularly due to discrimination. Gender-based discrimination ranks high on the list of causes for vulnerability. It is without doubt that women often find it more difficult than men to access justice. This has been attributed to discriminatory laws, norms and practices within the various societies in which we live. Omulamuzi David Batema ali emabega w'okufulumya ekitabo kino agamba ekitabo ekifulumiziddwa kya kuyamba abalamuzi mu ggwanga kuwa abakyala obwenkanya kubanga kiri mu ssemateeka wa Uganda nti buli omu alina okufuna obwenkanya. Nti abakyala bwe baba bazze mu kkooti ku misango egibakwatako bafuna batya obwenkanya amazima n'obwenkanya. Biri mu ssemateeka nti omukyala bw'akuyimirira mu maaso bw'ajja n'ensonga ze tozitunuulira ng'ensonga za bulijjo. Sooka weebuuze kiki ekimuleese mu kkooti. David Batema ayongeddeko nti abakyala babadde bafuna akaseera akazibu okuwawaabira emisango mu mbuga z'amateeka kubanga abasinga babadde bagoberera nnyo ennono n'eddiini ekireetedde abakyala okutulugunyizibwa mu maka. Jjukira kalica ebyobuwangwa biyinza okuba nga bimukugira oba eddiini ng'emukugira bamugamba ezo ensonga nazo otwala mu kkooti. Okunoonyereza okwakolebwa Essiga Eddamuzi mu mwaka gwa 2011 kwalaga nti eddembe ly'abakyala lirinnyirirwa nnyo era ekitongole kino ne kisaba wateekebwewo amateeka aganaakomya kino. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria ne Ekak Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.